Mu mawulire agakagwawo, breaking news, General Muhoozi Kainerugaba nga ye muduumizi w'amagye g'eggwanga ag'okuntiko ate nga mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni wulira kyakoze. Kooti ensukkulumu kye tuyita Supreme Court abategeezezza era n'abasaba nti njagala kye tuyita formal apology ate mu bwangu bw'ekika ekya waggulu. Jjukira mabega kawugwa zaatugoberera twakuwa amawulire nga bambi Supreme Court eno kooti ensukkulumu mu ggwanga erya Uganda eyandibadde nno efuga essiga ery'amateeka oba essiga eddamuzi. Kakati abakulu bano owulire ekyaliwo ku musango ogwali gwatwalibwa mu kooti. Kooti maasho ekyali kigambibwa nti kooti maasho oba kooti eno ey'amagye eriwo mu bumenyi bw'amateeka nti era tekkirizibwa kubeera ng'ewozesa abantu ba bulijjo. Kooti abalamuzi okuva mu kooti ensukkulumu abakulemberwa Owiny Dollo kwaliko Catherine Bamugemererwe n'abalamuzi abalala baatuula buli omu naawe ensalawo ye, era ng'ensalawo z'abalamuzi abasinga obungi bawunzika bagamba ekyamazima kooti y'amagye kooti eno tesaanidde kubeera ng'ewozesa abantu ba bulijjo, era buli muntu n'awa judgment ye. Bw'obanga obadde otugoberera byenjogerako bitegeera bulungi nnyo kuba emabega kaawo twa streaminga live namba ne tukuwa ekyali mu kooti nga Owiny Dollo n'abamu ku balamuzi abalala basoma amateeka. Kakati wuliriza, omukulu General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'abategeeza nti abalamuzi bye mwasala ekisooka bya kisirusiru, abagamba ayagala formal apology era mu message z'atadde oba mu bubaka bw'atadde ku mikutu gye egya X ng'era bulijjo. Naye nyongera okutegeeza nga tetunagenda wala, omukulu yavaayo n'ategeeza nti nze bino byenteeka ku X mubitwale nti tebiri serious, kyokka ate ebiseera ebisinga bivaamu emberebezi. Gwampuliriza byozzenga owulire ebbanga lyonna. Kakati we twogerera ategeezezza Supreme Court kooti ensukkulumu nti njagala kye tuyita a formal apology, saagala kwetondera ku social media, njagala formal apology. Kitegeeza balina okumuwandiikira ne bamwetondera ssebo omukulu munnaffe omuduumizi w'amagye, tusaba otusonyiwe kubanga twawa ensalawo yaffe ng'amateeka bwe galagira, oba oli awo gy'otaayagala. Wuliriza, General Muhoozi Kainerugaba has demanded a formal apology from the Supreme Court over its ruling barring military courts from trying civilians, warning of unspecified consequences if it is not issued. Wuliriza nno wano nti omukulu aduumira amagye g'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba ate nga mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni ategeezezza abalamuzi ba kooti ensukkulumu Supreme Court mu bano nno mulimu ba Catherine Bamugemererwe, mulimu ba Justice Owiny Dollo n'abalala ab'ebitiibwa ennyo. Omukulu abagambye nti ayagala kye bayita formal apology oluvannyuma lw'okuba nti lwaki mwasalawo oba mwawa ensalawo nga mugamba mu kooti y'amagye tekkirizibwa kuwozesa abantu batali bannamagye, mubyogera nga baani? N'ategeeza nti singa temuishuwinga formal apology ogenda kuwulira agenda bagamba aba abategeezezza nti nja kubawa ebimonerezo byemutagenda nakubanga ate mwagala era byemutalowoozangako. Nkugambye ekikolwa kino gwazaatugoberera zaali ng'ennaku z'omwezi bwe mbaserabire zaali 31 omwezi ogwa January mwaka 2025. Supreme Court yatuula n'ejajinga era neewa ensalawo yaayo neegamba nti ekyamazima kooti kana akakiiko k'amagye akakwasisa empisa eno si kooti nti erina okulamula n'abantu ba bulijjo. Kano kakiiko akakwasisa empisa mu magye baali bakayita disciplinary body. Okitegeera nti tetwagala kabeere ng'ate akakiiko kano kakozesebwa nga kooti okuwozesa abantu ba bulijjo. Era mabega kawoze ng'owulira ekigambo kangalu kooti babadde bategeeza kooti eno era nga gye bakulifaalingako nti abasajja kino kye bakola okuddira omuntu wa bulijjo ng'oli civilian tokwatangana ku mmundu wabula ne bakukwata ne bakuba mu mbuga z'amateeka, kyokka ate ne bakuwozeseza mu kooti ez'amagye kyokka nga toli munnamagye. Supreme Court oba kooti ey'okuntikko ekulemberwa Owiny Dollo ba Catherine Bamugemererwe baavaayo nga 3 January 2025 ne bategeeza nti kooti eno eriwo mu bumenyi bw'amateeka kyekisooka kuba kandibadde kakiiko akakwasisa empisa mu magye, kyokka ate kooti eno ate eri mu kuwozesa abantu ba bulijjo. Kino tekikkirizibwa era abakulu baawa ensalawo yaabwe ng'erwanyisa kino era nga n'okukivumirira baakivumirira. Kakati omukulu avuddeyo n'abategeeza nti nze byonna bye mukola saagala kumanya, musala mutya era muwa mutya ensalawo yammwe nga tekkiriziganya n'ebyo nze bye ndowooza. Wuliriza, omukulu Muhoozi Kainerugaba agenze ku mukutu gwe gwa X ng'era bulijjo n'agamba ebigambo bino wammanga nga bw'obirabaawo nze nkugamba ne nkuwa ne source. Wulira bw'agambye. Agenze ku mukutu n'abagamba, I want a written apology from the Supreme Court for the judgment they made against UPDF and Uganda. If I don't get that apology quickly, other things will follow. Ng'agamba njagala apology, njagala okwetonda mu buwandiike okuva eri kooti enkulu mu ggwanga erya Uganda
olwa judgment gye mwakola egamba nti kooti y'amagye eriwo mu mateeka era bwe mutakikola mu bwangu ate obw'ekika ekya waggulu ebinaddirira mujja bitegeera ate temujja byagala. N'agenda maaso ng'agamba Ugandans are beginning to understand that in this country there is only one power. Nti bannayuganda bagenda batandika okukitegeera nti mu ggwanga lino mulimu amaanyi ga mulundi gumu. Field Marshal Yoweri Kaguta Museveni ye bw'ategeeza nti General Yoweri Kaguta Museveni ye Field Marshal. We will protect him, tujja mukuuma and obey him, era tumugondere paka ku ssaawa esembayo to the end. People in red gowns and funny wigs can never scare us. Nti abantu abali mu bigawuni ebimyufu olwo n'ategeeza abalamuzi era nga bambadde n'ebiwiigi ebyekiyaayeyaye tebajja kututiisatiisa era tebajja kututegeerera. Wulira, people in red gowns and funny wigs can never scare us. Abo abantu abali mu bigawuni ebimyufu ne biwiigizi ebiri fake oba biwiigizi ebiri funny nga bwagambye tebasobola yadde eddakiika n'emu okututiisatiisa. Omukulu n'aduumira amagye ate nga mutabani w'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni. Nze nkuwa amawulire nga bwe gazze. Genda mu maaso n'okuba nga osubscribinga ku mukutu gwaffe ate n'abakuba nga ofollowinga emikutu gyaffe ku Facebook gye tuli Red Zone TV, ku TikTok gye tuli era Red Zone TV, ate nawano ku YouTube tubeerawo ng'era tukutuusako ensonga nga bwe ziba zitambudde. Mu mawulire ge tukuleetedde g'omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Lugaba eyagenze mu maaso n'alabula abalamuzi mbu abambala bigawuni ebimyufu ne bateekako biwiigi ebiri fake mbu tebasobola yadde olunaku n'olumu era tebakirowooza nako nti basobola otutiisatiisa. Naye jjukira ono ye muntu y'omu emabegakawo akakiiko aka Parliament kaagezaako okumuyita akavunaanyizibwa ku nsonga era ezo, kaagezaako okumuyita agende yennyonnyoleko ku bigambo by'ateeka ku mikutu gya X ebiyinza okuba bigambibwa tebisobola okuleetera eggwanga ebizibu. Omukulu yategeeza nti ababaka bonna ababaddeko ako akakiiko akampita mumpita mutya mu Parliament mu kakiiko nzije mu kakiiko. N'ategeeza nti bonna ababadde kakiiko ako bwe kataligirya bonna agenda kuba arresting, agenda kubayo olw'omu ku omu. Kakiiko ako nno kaaliko ne Honorable Nyeko Derrick. Kakati n'olunaku olwaleero bw'atyo bw'ategeezezza abalamuzi mmwe abambala bigawuni ebimyufu ne biwiigi ebiri fane temusobola kututiisatiisa. Mu Uganda mulimu obuyinza bwa mulundi gumu. Field Marshal General Museveni bw'atyo bw'ali Muhoozi Lugaba bw'atyo bw'ategeezezza ayagala kyayise formal apology mu buwandiike ate mu bwangu ddala. Abalamuzi Supreme Court bwe mutakikola ebinaddako mujja kuba nga mubyagala. Mukutu gwa Red Zone TV tuwuliziganyemu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okuvudda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.